weewaawo nno omulungi ali ku Tom Sayugi tukubuuzaako tukwaniriza tukwebaza naddala gwazze nga atugoberera ate naawe atweyunzeeko olwaleero teweerabira kunyiga mu kagambo akamyufu oba akaliko nti subscribe onyige osubscribinge olaikinge osharinge ogabaneko kyeŋŋamba n'omulala obubaka buno wabula tukwebaza nnyo olw'okufissangawo obudde bwo obw'omuwendo n'osobola okutugoberera n'owuliriza ku bigambo oba oliawo ffe bye tumanyi nti byamakulu naawe ali anaabiraba gw'omanya bw'obitwala naye ffe tubitwala nti byamakulu kuba tuteekamu obudde ne tubinoonyerezaako ne mutaayi nze musaazi Tom muzukulu wa Katongole Mugatta ye Mulema ate ffe abalasangeye anti bagamba obuyise bw'omu Nsega yebika mpise ne mutaayi ajja kwennyonnyolako amayinja gonna nyinza okugasobya weewaawo mutaayi ng'era ow'omulamu bw'atasamirirwa okoze kituufu nkwagadde kwa mwaka n'akussa bikongoliro era saagadde kuteeka mazzi mu mukaabu wabula okwebaza nga sinaba nakusobolayo kazingojjo kubanga abantu obasuulidde omwoyo okufaananako nakyeyombekedde akufumbira embaala ekyamazima bwe bakugamba nti n'entirigo esunguwazza ameere toyinza kukuma kungu omuba otongo lyakoma mu mulyango olina kubaako ngeri gy'olambiikiriza nga munnabuddu bw'agamba olebe kukekeranga agamba nti kabaka yantuma lwokyo nti olwokya kabaka bulijjo luva mu buddu nze musisi bosa Geoffrey munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana wabambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka Luwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu omanyi twasembayo okulabaganako nga ndi mulamu katebule naye waliwo ebyagwawaawo era abalabi ba Tom Sayugi njagala okubategeeza nti eggwanga lino terinaba kutereera ate ffe tulabye ddala nga kikyali kizibu nnyo eggwanga lino okutereera likyetaaga nno okulwana okw'amaanyi okiraba ndowooza ye kabe kasinge nga omulembe gujja kumala kukyuka gujjulukuke wabeewo omulembe waliwo omulembe omulala ogujja okutereeza eggwanga lino naye guno oguliwo kati gwavunda twaviramu ddala awo bekotogo guno omulembe tegukyayinza kutereeza eggaali y'omuka bweva ku ŋŋanzikiro nakugambako nti eggaali y'omuka kwetambula tugiyite ŋŋanzikiro traini bwe beetambula erina obwo obuntu bwe bagenda bwe basookawo obwo bwe tuyita eŋŋanzikiro kati eno ggaali y'omuka yaseesetuka yava ku ŋŋanzikiro teddako ati okuddako omulembe gujja kumala kujjuluka gutereere guno oguliwo tegusobola kutereeza mbeere tebibanga byebino ebiri mu gundi ebigunjiddwa mu mulembe omutebi omulembe omutebi ogwokubiri n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi oyogedde kituufu kyennyini nga kyakudda Buganda oba otegedde otya kubanga ate gwe mu bitabo bino kino okimanyi nnyo nakino okimanyi nnyo nakino naye kino badde simanyi nti okimanyi nnyo kati ebyo byebiri omwo era wokebera ebigambo by'olulimi Olungereza byonna ebisinga nabivundulira mu kitabo ekyo ebibatawaanya byonna byotategeera butereevu omukulu Ssengule butereevu yabiteeka mu kitabo ekiyitibwa Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwawo oba n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi ogwokubiri butereevu weewaawo nno alina ebitabo si kimu bibiri alina ebitabo ebiwera alina kino bassekabaka b'ensi muwawa bwe twali tutandika twasomesa ku nsi gye bayita muwawa era naye yanjudde wali neŋŋamba ffe abalasangeye oyinza okubeera eyo nga obuuza n'okubuuza nti ate abalasangeye be baki ebyo ggwanga ki tobula nga gwe yakatweyungako dako emabega katinga bwoti ng'ojja kulaba ogenda kusanga puroguramu we twasomeseza abalasangeye be baliwa ensi muwawa yeeriwa so kaakati n'olwekyo bwe tuwogera ku nsi muwawa wano ng'ogoberera ng'omanyi bulungi ky'ogoberera n'abalasangeye ng'ogoberera kitegeere omanye Buganda yavaawa okufuuka Buganda yasookera eyo mu nsi muwawa kati gy'oba olina okusookera waliwo wano effumbekero ly'ebisoko oba ekitabo ekijjudde
ebinonnogo by'Oluganda okitegeera naye nga bino byonna nga tebinnajja waliwo omukulu waabyo era ekyasooka kyekikulu ekyo buli wokyogerako ne mukulu ediye omuleeta obusulumbi ku matama kale n'olwekyo ekituleeta wano kituufu tetulinaawo nti oba waliwo gavumenti etusasudde tekiriiwo bweneeba etusobodde otusasula nga erabye nga tulina omulimu gwe tukola oba gavumenti ya Buganda era kakati ne bweba ya Amerika wakati wekyatuuka olulimi Oluganda tuleme n'okululowooleza nti nno waliwo abantu abalina okuba nga be baluteekamu ensimbi betulowooza tuli mu kusira kiyobyo tuyumuguza bisiriiza tebajja kuteekamu batuvaako dda bali byabwe bali ku busuubuzi batuvaako dda feka tukole ogwaffe njagala nnyo twogere mpozi katono nnyo nga tetuna kutuukaawo ebitabo bino nga bw'obyanjudde waliwo atulaba eryagamba nti singa bampadde oba olukomo enamba y'essimu nengimanya nsooke ngibaweere ddala obayiseemu awo naye okuba kuyisaamu ggaali ng'enjogera ennaku zino olulimi Oluganda ebigunjiddwa ku mulembe omutebi waliwo ebigambo eby'ensangi zino okuyisaamu eggaali nakyo mwekiri muno kirina amakulu nno mangi kirina amakulu mangi oli ayinza okugamba okuyisaamu eggaali ng'ategeeza kuvuma kangende munywera omwenge nja kumuyisaamu eggaali yanampulira n'ababbi nabo bayisaamu ggaali bayisaamu ggaali yabo bagikuyisaamu bagimbisaamu era bannange gano amanyo ge mulaba sige gali ge mwalabanga nga tukola puroguramu ezasooka nassaamu masa basajja bankuba amanyo ne bagabongula ne bagajjamu bannange eggwanga lino kakati ndi ku 0785593 ku lw'ebitabo bino muzukulu wa Katongole byabanjulidde mukulu Musaazi abyetaaza oyita ku simu ate ne ku WhatsApp ne bwoba oli engo ine ebibuuzo ebikusumbuwa wende osobola okunebuuzaako gwogula ekitabo kino yengeri yokka gy'osobola okuwagira omusajja oyo kubanga talina kampani emusponsalinga teri kebe zino programu zetukola era tewali n'ateekamu transport n'ateekamu airtime wuuyo kati biriko data netubiteeka era so bwogula ku kitabo kino oba n'ogenda ku mutugo tutadde ebintu bino n'olikinga n'osharinga n'otuwa comment ate n'otubuuza n'okutubuuza ebibuuzo nti kino nga sikitegedde ne tusobola okuddamu naffe tuddamu amaanyi ne tumanya era nti waliwo agoberera ng'omaze obbawo ennamba y'essimu mbadde gamba nti ono munywanyi wa alabika atuuse ate nga tuli ku puroguramu tuweereza kansabe mukulu weewaawo tubadde tukyalagirira mutaayi awo era ddala kyemmanya atuuse bulungi atabye mbadde awo nga mpulira waliwo ekintakula oluguudo luno kabakanjagala oluguudo olwo abantu bategeere lwajja lutya okuba kabakanjagala bagamba lulina amannya 3 munnange lulina amannya gawera ne bakabaka 3 ekituufu kiri nti okutumbibwa kwalwo kwaliwo ku mulembe gwa Sir Daudi Chwa Bukaajumba Nabusereka akeera badde nze ndowooza nti ku Mwanga si ku Mwanga mutabani wa Mwanga ku mutabani wa Mwanga kubanga Ichwa kulutuma kabakajagala naye lwaliwo before lwaliwo lwaliwo naye kulutuma kabakanjagala ekyo kyoleese ekyo lufuna erinnya kabakanjagala ku mulembe gwa Daudi Chwa Bukaajumba Nabusereka akeera omwana wa Evalina kulabako omukyalo omusubika kyajja kitya munnange olwatukanga sa Apolo Kagwa agendako ebulaayi bwe yagendayo yaleetayo yegomba emiti egyo mu luzungu simanyi bwe bagiyita naye egiri ku luguudo wano gyafuna erinnya eryakabakanjagala nga gizze era olw'ekikolwa kabaka oyo kye yakola abantu abamu balowooza nti sa Apolo Kagwa ye yatuuma oluguudo olwo kabakanjagala oba emiti egyo so si bwe kiri Apolo Kagwa bw'aleeta ensigo z'emiti egyo agisimba ku kkubo eryo nga liva ku Bulange nga gyolekera eno ku lubiri twekobe webale nnyo ne Mmengo Kasozi Mmengo kabaka omuto
kuba Daudi kyali akyali muvubuka ng'avugana gaali ye webale nnyo afulumanga kumakya ng'afukira emiti egyo kuba yajagala nnyo abantu bwe balabanga ng'obudde bukedde kumakya balaba Kabaka ali mu kufukirira miti ava wali mutwekobe jira wanafukirira miti naye emiti egyo Apolo Kaggwa yagireeta ng'egy'okusaagasaaga naye Kabaka ajagala okufa Kabaka ajagala egitaliko kibala egitaliibwa naye ng'agifukirira mutuufu kizuuliddwa Kabaka ajagala emiti egyo Kabaka ajagala nnyo naye Kabaka emiti egyo lwaki ajagala agifukirira buli kumakya kale bwe baddingananga ebigambo ebyo nti Kabaka emiti ajagala kwe kutuuma emiti egyo Kabaka njagala era ne bayongerawo ne bagisimba mingi ne giggumiza oluguudo lwonna ne basanga gyali mingi bano gye basimbawo gye bazzaawo mitono giri gyali mingi nga giggumiza oluguudo lwonna ng'oyita obanga asenserera ekigu weebale nnyo kati oluguudo nalwo ne balukazaako Kabaka njagala owange ogenda ali mu Kabaka njagala ogenda ali mu miti egya Kabaka njagala okuva oluguudo ne lufuna erya Kabaka njagala naye ng'ate olubereberye oluguudo baaluyitanga Nabingi nga ku mulembe gwa Mwanga awo wonna ku Miteesa kuba ne Kabaka Mutesa yalinako olubiri Lubaga awo tizingulu zaalinga zine gye zitombereganamu kati ku Miteesa egyasooka ku Misuuna ku Miteesa egyasooka oluguudo lwaliwo ngera abantu balukozesa naye erya Kabaka njagala erikyaliwo ku Miteesa ku Misuuna egyokubiri jangu ku Myanga wava ku Misuuna egyokubiri nojja ku Miteesa egyolubeyebeye nojja ku Myanga nojja ku Michwa egyokubiri kati ku Michwa egyokubiri kwe kufuna erinnya erya Kabaka njagala neritambulira ddala paka ku Mutesa owokubiri negye buli eno Kabaka njagala balumanyi paka ku Mutebi oba okutuuka ku Mutebi ono gwe tuliko owokubiri naye nga luguudo lwa kitiibwa nnyo era lwatongozebwa baluyita kati balwongerako erinnya eryokusatu erindooza lwe badogamba Mayireemu naye ate erya Lungereza Mayireemu egganda erimanyiddwa Nabingi Kabaka njagala lwaki baali baluyita Nabingi ebiseera baapimawo nga waliwo Mayireemu Nabingi gwali musambwa waliwo omusambo gwayitibwanga Nabingi gwalingaawo Buganda eno erina ebifo ebimu nga byatumibwa mannya ga misambwa ebyalo naddala kati Nabingi gwali musambwa gwawe era bagulabanga nga gusala buli obudde bwe bwabanga mutuntutuntu nga musambwa bagulabanga gusala gwe baali bayitanga Nabingi kwe baava okutuuma Nabingi oluguudo olwo so nno kuliko enkulungo yaako ndowooza ogiraba bw'oyitawo enkulungo eyo bagiyita Ntawetwa abamu bakolesa ne bagiyita Nantawetwa naye bagiyita Ntawetwa enkulungo eyo Kabaka yekka yateekeddwa okugiyitamu ye teyeetoola ago toyita eri n'ogamba nze ndi mukulembeze wa ggwanga mundeke mpitewa kati gwe obeera ozize ebigendo maba byaddiza ebusunju kubanga ku kalobolobo tekamenyebwawo Kabaka yekka gwe bagulira n'ayita mu nkulungo eyo round about agiyita wakati era kyekiyita Ntawetwa kyekiyisa ye kuba kati ekyo kibuga kye ate yeetooloole ekibuga kya Kabaka gaba makaage gaba makaage kati mayiro eno yavanga wa paka wa mayiro eyo bagipima okuvira ddala ku Bulange okutuuka ku Lubiri waggulu ku Twekobe era olubiri olwo nalwo ekyalutuumisa Twekobe lwajjako omuliro ku mulembe gwa yali Kabaka Mwanga basamulekere Kirevu Ntende Mwanga owokubiri kati omuliro bwe gujja ne gubutikira olubiri olwo ne luggwamu Abaganda banyolwa nnyo batandika kwekubakuba nga bwe bagamba nti abaddange Twekobe tuluzeewo okwekoba nga Luganda luli olwedde okwekoba balinga bategeeza kwegatta okussa ekimu ng'enkuyege okussa ekimu ng'enkuyege Abaganda buli kimu naddala nga kikwata ku Kabaka balinga bakolera wamu nga bakolera wamu ku kasa kiba nga kikwata ku Kabaka basa kimu nga nkuyege wekuva erinnya Twekobe nti Twekobe tuzimbe ennyumba ya Kabaka eyidde tugizeewo ne bagituuma Twekobe
neje bulieno kakati okuva emabega ye yali eyitibwa etya ennyumba bakabaka babanga n'ennyumba ez'enjawulo nga bazituuma amanya nga bolaba nti kati kabaka Nakiminga yalina Kannyakasasa waliwo abatuma Kannyakasasa bangi n'endawula yagituuma Kannyakasasa waliwo yatuuma bagamba Munyolo waliwo yagamba Bugwanya Kimbugwe yatuuma Bugwanya bangi bajjanga baziwa amanya bonga babanga bagadde enju zaabwe kati Muteesa wokubiri yatuuma Twekobe etumibwa ku Myanga ku Myanga naye nga ekitumisa Twekobe wadde nga kikolwa kyaliwo waliwo kabaka yatumako ku Twekobe era yali Mwanga ow'olubeyeberye era naye ennyumba yagituuma Twekobe ye yali ategeeza bwegasi obw'Abaganda oba okussa ekimu kati ow'Oluganda nno munnange ali ku Tomusayugi byebyo ebibeerako oyiga bw'onyumirwa kagamba ne stress ne tuzikumalako kituufu tubadde tuli awo mu wiiki eno manyi enkuba eno naye tutwala kibayita ekipayopayo nga eky'omupaapaali anti kiwalabuka bwalabusi buli ssaawa tusengula tutwalaganye etubunya bufo etubunya obufofu tulinganga nkejje etanoze munnyo mukwano gwo jjajja mwami jjajja mwami wiiki eno wiiki eryewe iye wiiki enaku nga nzingu nga 2 emabega yawezezza ekinana zabadde 14 zabadde 14 yawezezza ekinana 15 kuza 15 ngo yazalibwa nga 15 yakonode kinana naye nga kinana jawa ajiweza ledda twagala twogereko ebintu nga twogera bituufu si mutajiweza nze ngamba ayitamu yajikonjobodde wemanga azaliddwa ejji obuji mpeza kati 3 omuntu akozeko mu buli gavumenti ebadde wano toyinza kungamba kati ali mu 88 gyokka buli akyalimba okwo nakebedde ne ku Google okebera wano ku Google nabo bakulaga mbu era naye mbu yazalibwa 14 mu 1994 ye bulijjo nga tagikoze nzinduza buno bulimbo obusaasanyizibwa okulimba obulimbi abantu balabika bazudde baluwa ezikwata ku buzaale ali yati okugikuza bino gwe twalabye mukolo nze nagwetegereza ne ku mukolo abeerako naye nga tayagala tayala nga kuganga bono yambaza omwana ekikooti naye nga tekimutuuka alowoleza bazzukulu yabadde nga alowoleza bazzukulu ebyo si bye bintu byeyandikuziza naye alaba tasaana kubikuza kubanga bimwerula nnyo bimwerula ku mazaalibwa mukwano gwo nandyagaliza omulala naye sooyo oyagala kwagaliza nsobola okwagaliza wakiri omuzzukulu wa Kayiira kubanga oyo amazaalibwa ge gategerekeka naye musajja mukulu alina engeri atuwewula mukonga ng'embwa egenda ku mulambo sisobola atuwewula mukonga ng'embwa egenda ku mulambo bwetuuka kati alina gye yatemamu awo emyaka awo gwe waliwo kale wadde essaayo naye era nteebereza yajja ku nsi kuno tubiteebereza ffe tubiteebereza ebiseera ebyo tewali kuwandiika kyebava bataabiwandiika tubiteebereza wabula jjajja mwami tukukulisa amazaalibwa ago ayogeyoge naye mu bamuyozayoza nze siriimu era ekinana nina akatambike bo be batema ejaffe munange be batema ejaffe kale nali nfiiridde ku 3 naye yakugamba alina 8 alina 9 lwaki togamba ensi lirina emyaka 9 nyinza okuba muwadde na mitono naye munnange ne bwokweka otya emyaka Katonda ye aba amanyi olunaku olutuufu lwogenda asigala ye abala ekitadde amabega ke kalimi kano ak'essaawa okalaba kakano katambula okalaba ketegereze kabala bagamba mbone essaawa enfeerawo mu lunaku wabaawe webale nnyo kankubuulire essaawa ebeera nnamu ekola emirundi 2 bweba yafiiramu 2 era bwe zinaatuuka 2 ejja kuba ntuufu wano mugibala nga nfunga naye kasa ziba 2 enzikola bwe paba eyafiiramu 2 era ziba 2 nkubuuzaako nkugamba nti waliwo mukwano gwange Dr. Mukwayawe Masajja Kugowonyegere muzzukulu wa Kayiira muzzukulu wa Kayiira abaffe musawo nno awonya Lusaazi
awonya prostate cancer n'ebintu ebirala bingi naye bw'oba oyagala okutegeera ebisingawo ogenda awo masajja kugwowonyeggere oba omukubireko ku namba ye 0752 62 02 53 oba 0776 62 02 era 53 omukubireko omubuulire ekizibu ekikutawaanya tobeera eyo neweekweka n'obeera n'obonaabona n'ekirwadde nga kikutawaanya omubuulira n'akusalira amagezi. Mpozi sirema kutumirako director mukwano gwange wa St Francis mukwano gwaffe director tukutumiddeko nnyo wa St Francis kirabira taddeo yes ate agenda kukuba embaga mu December oyo abaffe n'omukolo agenda kukola embaga so tukutumirako nnyo abalina abaana mu bitundu by'ebuloba bulenga mu mutwalira abaana ku St Francis St Francis Junior School Buloba Kapeeka. Lili Buloba awo. Buloba Kapeeka. Yes. Kapeeka yo. Tumirako mukwano gwange oli Jane Big Wallet. Big Wallet owa wallet nene. Nze mmanya ajjazuukuka. Ajja kuzuukuka lumu ajjato. Agaye basajja mmwe eddimu lye mukoze ddene. Okusomesa abantu ebyaffe. Ate ebintu byasinga okunyumirwa ennyo. Ya bambi. Webale kusiima. Ali awo kuhamu. Big Wallet muganda waffe tukutumidde nnyo. Yes. Waliwo bamaama bange abali Boston yawo mu America. Agi ali abu Kenya. Naye ali awo mutumiddeko nnyo. Mami Olivia Kalungi mutumiddeko nnyo. Waliyo ne Roya wange Sarawini Kalungi nawe nkutumiddeko nnyo. N'omukulu Kapalaga Kajambo. Omukulu Kapalaga naye abaako atulaba. Abeerako yawo Boston naye. Ono Kapalaga wa Mzee Serese. Oyo. Bambi. Ekyuma ekirima enguudo. Ekirima enguudo. Kutumiddeko nange sebo omukulu Kapalaga. Yakolanga program zijukira program wolokoso yanyumiranga. Nga njibeerako nga anoonya nafa kuza amawulire wonna mbayimbi wa. Musajja wa maanyi ddala. Ate musajja waffe wa T-Banka. T-Bucks. Amazi yagatusuubiza naye gye buli tagatuusa. Gali kukannawo oluvusima mu nfudu. Yagateeka ku nfudu. Naye nga mukulu tukusaamu ekitiibwa weebale kutulabirira. Otulabirira. Otulaba bwe tunyirira. Tunyirira ssebo. Tunyirira ku mazzi agatali gago. Oba oli awo bw'onooleeta ago g'otugamba tujja kusingawo. Amiina. Abayi bagamba nti alunda omuseera agusuubira kubiika isuubika tulikuume wate kitatta muyima tekimumalaako nti wategedde nti omukulu Kasagga Eric yali ku kamera ono muzukulu wa Namuguzi Edwada omanyi balina omubala gwabwe gugamba nti Namuguzi atambula masajja Namuguzi kyagaba tasaaga Namuguzi mwana we Kasagga Kasagga eri mu bulemeezi gye basibuke waliyo obutaka bwa Namuguzi ab'empologoma abo nga bamaanyi bagundiivu nnyo yafaayo bya bizigulivu kati mwejjajja mmwe yava iri eri Essese Sekkoba yava Ssese ajja omanyi Sekkoba bw'agenda Essese azaalirayo omwana gwe bayita Bosa Wannema n'amuwa obwa Saabaddu ate n'amuweereza e Buganda omwo mwe mwava jjajjaffe Lwomwo mpolampola nga kozi Lwomwa watusomesa n'otugamba nti yava yajja asakaatidde omulevu kali esubula kati abaamukyaliranga mu kkomera ne bamulaba nga asakaatidde omulevu andi kati we yabeera mu kkomera yateranga okumwenyanga n'okukola obuseko ku matama abantu ne batuuma envuba ye mwe bamusibira erinnya nti Mwenda Nseko nedda akakabira we kali wali era kituufu bakayita Mwenda Nseko era kava ku nseko ze yasekanga nga bamukyalira mu nvuba yasekanga obuseko Mwenda kale obaloota enseko ngali mu kkomera olwo ngali mu nvuba kale bwe kityo nno omukulu yatusomesa nti bwe yavaayo ebirevu n'abimwako bisakaatidde ate bagenda okuddamu omulaba nga tabirina buli gwali musunku gwennyini tebyali birevu bulevu yali asakadde nga kidumu ko ye n'abagamba nti lwova mu kkomera omwaka ebirevu kituufu
lwowono obusibe lwomwa ebirevu kati nafuuka lwomwa nafuna erya lwomwa eyali ani eyali Kalyesuubula kati ebyafaayo bya Bakasagga byavaawa jjajjaabwe bano Bakasagga bava mu jjajjaabwe Sebuganda ono yali mwana wa Kintu naye olunaku lumu empologoma zaakabira ku lusozi Kasalirwe kiri kumpi ne Rwadda ne bagenda baziyigge empologoma zaayana omanye empologoma tekaaba eyana okuyitibwa okuyana baba kuyita kuwuluguma era kigambibwa nti n'erinnya mpologoma lyava mu kigambo kuwuluguma kyali badde nti nno empologoma Oluganda ngeri gye lwakyukamu kati ziyitibwa mpologoma naye nga zayitibwa ng'empologoma olw'okuwuluguma naye nga tekaaba eyana kati bwe zaayana ne ziyana basalawo baziyigge bwe baziyigga bagenda Sebuganda n'Ekintu bagenda okuyigga ensolo ezo empologoma ne bakuba empologoma emu negwali nga nkalu yajjo bwekala atasanga Sebuganda teyali muntu mwangu yagikuba mu muggole gweri nga nkalu yajjo endala nejja endala bwe yajja ewoolera eggwanga bakuba mpologoma nkazi ensajja nejja ewoolera eggwanga ng'era bw'obitegeera era nayo ne bagikuba ne bagitta era n'omuggo ogwagitta baagutuuma erinnya Luwaga Buganda Kintu ye yagutendereza yagamba nti guno si muggo ate si mpagi Luwaga era we gwasuulibwa kigambibwa nti gwameramu omuti ne gufuna n'amayinja agagwetoolodde era bw'ogenda ku butaka bwabwe ogusangayo oyo kituufu Luwaga ddala yali mpagi Luwaga kubanga weweepankira mu mpologoma tekiba kyangu nnyo era kigambibwa nti mwe mwava n'ekisooka abantu kye bakozesa ennyo mpagi Luwaga nti gwolaba oyo mpagi Luwaga nnyo mu kika kyaffe gwe munywererako gwe mwesiga yeye mpagi yaffe Luwaga naye kati erinnya Luwaga tebalituuma mu mpologoma bayituuma mu mpologoma era Luwaga babaali basaana oddituuma munnange nno omukulu asazeewo era tujjemu tusenguke wano kubanga alina engeri gyawandagaza ebiwulungujja okunyweza miziiza tetulina kyakukola ate tunaamutengwa tunaakomawa twalikomye wano mpozi ntumirako abantu abali eyo nga naddala abakyali ng'okwambala kubatawaanya bambi amanyinnazi kuno bamaama baffe bayambalanga ne baggumira naye kati osanga oli omusanga nga akawale kali akafuuka ende okalabira ku bwereere tonnakasaba naga nti okalabye munnange dda nze ne bannyinaze bwe twagambanga nti olabika oyagala gundi ntiwa kisoboka oyotalabanga na ku mpale yange kati abakazi ennaku zino bakyayinza ogamba nti oyotalabanga ku mpale yange ate kisoboka ate olaba ab'edda ne bwe yabanga bbeere nga tayagala kuliraga nga kizibu nnyo waakiri abaako kyeyebikka toliraba tolisobola kuliraba naye kati gatambulira bweru gati nga tebakyaleegana kuleega batumiddeko nnyo naye guno mulembe ki kozi wagambye nti gwetaaga bw'ebeera gaali ya mukka yava dda ku ŋŋanzikiro ate tegenda kutereera ku mulembe guno tetugenda kutereeza mulembe guno bino tebigenda kutereera omulembe guno oguliwo gujja kumala kukyuka oba lwejiimu eriwo mulembe ki waliwo omulembe omutebi ogwa jjajja mwami ŋŋamba gwa jjajja mwami gujja kumala kujjulukuka guveewo tulyoke tufune engeri gye tutereezaamu ebintu kituufu nange kantumireko katumireko Buganda wange Kakomi Faluuko musajja oyo munnalulimi nnyo yagoberera naye lumutindiza eggendo anti yabadde atulugumiza wano kuluuma wa najja mutumiddeko n'abalasange mwenna omanyi abatulaba mwenna twabagamba tutambulira muli balasange mumwebale kutulaba musheyalinge mulayikinge mukomentinge omukutu muguwa amaanyi n'ebitabo mubigule tubirina olulasangeyo weeru ligulayo oko kopi effumeko ly'ebisoko weeri ligulayo
olulimi oluganda nekunjiddwa ku mulembe ogulayo basakabaka b'ensimu wawanga ogulayo wetulinye tujja kubaweereza tujja kubasomesa ebyensonga kale tetukyayinza kusukkako wano agundegunde omuteregga wow